Fulufiga byaliwo byaggwa. Wangamba ngamba abantu nti gwanzaala. Buli omu akimanyi era nange ne nkikozesa. Oyina videos zange ng'ongamba nti ndi mwanawo. Nange ndete police wonkusaleko. Bakukube. Lwaki ompita omwanawo? Ku saluni wenkolera ojja n'okola enviiri n'odduka okimanyi mukazi gwa talina nsonyi. Toyina nsonyi. Olinga sitaani. Bakumanyi ojja n'okola enviiri. Manager wali wa saluni alirwadde okuvaayo ayogere. Nti ojja mu saluni ne bakola enviiri n'odduka n'obaga omwana wange akola wano. Fulufiga gwani. Wavaayo n'ongamba neyita omwanawo. Nze natuuka ne time nga nkikoze eki? Nga nkikooye era ne baza Mukama nti ensi ekitegedde. Tosobola kunzaala. Fulufiga nze sigenda kukutya. Sigenda kwekweka. Wavudde n'ovuma bakadama ne tukyogerako. Bakadama bovuma baganda baffe batubeezaawo. Namujja ne munkwata n'oleta abasajja abasirikale ne bankwata. Munkubye emmundu munzigalidde mu mmotoka munkubye buli kimu mukinkoze. Fulufiga mb'okolera State House. Olabe sawa zino omusango gutandise okukusinga tuvudde okubaffe boliko tetuli batiitiizi. Otandise okuwaayiriza. Mbuze navumye Museveni. Muze navumye Jeno Muhoozi. Nze Chumi nsobola. Fulufiga bobanga otya Katonda. Nga bwogamba otya Katonda. Oba okulayira abaana bo baffe. Fulufiga mbuli oba nakubiddeko ku simu nti nze gye nkwetondere. Fulufiga omwana wo okufa gwe wakazaala. Vaayo ogamba abantu. Oyogera amazima. Nti nze nakubiddeko ku Sharifu nze gye nkwetondere. Nze olunaku lwasooka okujjawo oli nali manyi comedy era nga webyalira comedy nenvaawo. Nenzirayo nenkola live. Fulufiga nze sobola kubeera ku side yo. N'omulundi n'ogumu. Sisobola oli muntu mubi. Nze sisemberera sitaani. Oli muntu mubi. Era kozesa oyo yiganga bw'oyagala. Okisegeera? Fulufiga bwe nava ne kugamba taata wange tojja kyagala. Ate taata wange tazannya comedy. Kuba bw'anajja tojja kubako na kyoyogera. Fulufiga ensi yonna evuddeyo ekulaba. Okisegeera? Essaawa zino ndi kuddagala. Nspendiza sente nnyingi. Fulufiga ogenda zisasula. We mwankubira esimu yange yabula. Bali bakajimpereza $1,200,000. Ogenda jugula. Passport yange yabula. Ogenda jugula. Fulufiga sigenda kutya. Fulufiga sigenda kutya. Sigenda kutya Fulufiga kulwana na mazima. Okitegeera? Fulufiga kagambye n'ekintu kimwe ekirala kyesagala werabye. Nze Chumi. Togenda kujozikiriza bulamu bwange bwotyo. Fulufiga omwali munzije waka waliwo abaliwo. Baneiba bange bonna bakimanyi. N'ekyokulira omwali munzije waka nagaba baneiba bange mukwate emmotoka eno enzija wano. Neiba wange mukazi mulokola akimanyi. Abaana be nali waka munju nga munzije bonna bakimanyi. Amazima gagenda kuvaayo. Bo wali ankuba abantu bonna baaliwo ne wennaddukira. Baaliwo. Baaliwo. Era mbayina. Okitegedde? Amagye gakwata amagye polisi yekwata abantu. Fulufiga tugenda gwambaligana. Togenda kuvayo kuvuma abantu babandi mbutukuleke nga tetugambako gwe ngani. Gwe mwennyini oli kivumo. Fulufiga olaba kati abantu oyombye nabo teri akuddamu. Otandise okwekyawa kati oli mukulwana nansi. Fulufiga wali nyeetokota. Muvuma abantu temulina kyemuli bwe batuuka basiba nga mugamba mboyiga yeyabatuwandulidde. Banange nze nabo wendulidde watamutandika ate kumanyira. Okitegeera yiga yabawandulidde Chumi nze nakugamba ovuma abantu. Chumi nakubira essimu negamba wesonyiwa ki omukazi w'amaanyi ajja kukusibira ne bw'atakusiba nakuba kati bweyakubye wakoze eki. Kati bakunoonya buli wamu. Muvuma abantu temulina kyemuli olumala mugamba muno yiga yeyatusetinze ne bamuyana bwatu bwe yagamba. Mbuze nagambye Miki ne Miki vayo gambe nali kugambye konti osibe bamuyana. Mbuli oyo yiga yakuliddemu olukwe. Oba munekwasa bwe kwaso banyina lutwe ovudde ogambye mbu ebintu yiga byalina mu nyumba byonna bya sente za buli kyalina mu gome ebintu ebiri mu nyumba sente ze bigula. Osoko yogera ebyo besoboloza nange nsula mu buli butoyi bwe musulamu obugenda mu akatanda kokka. Tichoyina amaye bitu benyina mu kyalo gwe Chumi ndoza bonda bawanolowoze manyinyo mazeeyo manyako. Ate Chumi ze sina kye kwagaza mbulamu. Okitegera. Tolina kyongattako oli awo ozunga buzuzo olinga kabega ate nawo veri otandika okumanyira. Banesi we kigendo bandi nze ngenda manyirwa buli omu. Ne bwe mbega kati Chumi nkubege kochi. Oyina kimunsi. Oyina kimunsi nga nengoye zosibamu zange. Bochi yiga simaji che yiga dibai bichi wetadde kubali abana babajjeno basefuko ayina sendeze ne mama wali mateka golaye bamukuteko bamunonya bamulaba nebwe bakuvuba bakubye epi wali no olomanga ekyana ekito ate kati oli mukumanyira nzi yadda kwetondererako tachi bavude wazo ano kwesete ogende mu ddwaliro gwe Chumi
toddamu kunteeka mu bibozi by'omwana nze muneesonyiwe ndi musajja munaku manye ennaku yange sivuma muntu agenda kunoonya nze nvuma bakadamu era omuntu wanga nti gya vidiyo ye kati nga neesiga ki toyina kyoyina owooza oyina abanene badderoddawo nga bakuba ebinnyo bbiiwa n'ate temulina na ssente ate watuuse ekkubira oli eyakubye mbu ataakusasulira eddwaliro blood weberere mulowooza tumi oli mukazi mukulu simanyi oba okula bitundu bya wansi byokka nga bino ebyomutwe tebikula beerako mwana ne bwaba bannange nkwalire mwogera ku bbanga Iga Sharifu byababbako omukazi Iga Sharifu ku bwa sitaabwe tasobola kubba abakazi be bamubba mbusimanya Iga Sharifu yasangana n'omukazi waffe bunaamuteeka ku booda bunaamutwala Iga Sharifu ng'atwalawo akakazi akalinga amatako ga lwasi akaddugavu bebi wali okatwalawo bakusulako ebigambo matako gwebombo bwati naye nga nsaba mulonde Frank abaho kuba princess manya kuba prince Frank abaho oye kuba prince amanya yenze nz'omuyimbi mapozi ndi muyimbi Iga nz'omuyimbi Star MC 10 njagala mufollowing enyimba zange naye muvayo nkolera video kumanyako mwasamyalishi Iga Sharifu yanga mabbo omukazi wa mukumanyako empale zibalinga obulega bannange ekyokubiri Mary Bata mumbuziza Mary Bata emirundi mingi nze yamusuula Mary Bata nze yamusuula lwaki namusuula Mary Bata namupromotinga nga nze ndi comedian nali ndi awo nafuka comedian natandika ozannya comedy mbu ye Samusa nekinyiiza nensuula Mary Bata bwali batanneetondedde talimba wantu wonna walala okitegeera ekyokubiri nasudde ono omuyimbi Lydia Jasmine naye temugenda kuddamu wulira nnyimba ze ekyokusatu ndi muyimbi njagala munyanyirize mu byabayimbi bino ebyokuyimba ndi musician njagala munteekenga ku show nyimba love songs nyimba bulungi nnyo abantu bangi banjagala ekyokusatu nawulidde bawala mutandise okwepika mutugenda kulya Ronald alimpa mu mwesonyiwe alimpa yona yayimbye akayimba ak'olusuku lwa seminti alimpa bba wange era nza mupromotinga nze manager we abaana TikTok nadde mutandise okwesoma mwagala kulya alimpa Ronald nga mumulyangaani nze gwalya ekyokubiri waliwo nomuwala agenda mmanyira mu bantu namale Alice tolina kabina tolina figa wena wakula bubi olinga Diana Nabatanzi nenga go namale nkwagaza kidala ddala namale nayo figa namale tolina figa abasajja obalimbalimba mbu era figa namale oyambala kabina oyambala entumba oyambala ikusi nze saawa zino ndi mukyala wa Mafias Walukaga tugakwa okuba n'embaga nze gwe mulaba ekyokubiri ndi mukazi wa Sefco ndi mukazi wa Dr. Sefco ye mukazi wange nze bbaawe so temuddamu twogerako nnyo nkoze Republic of Congo okulaba abantu abatwogerako buli gwe tunasanga ng'otwogerako poliisi egenda kukukwata bagenda bakyajinga Parliament of